Nye mukulika enkuba eyatonye olunaku lwajja ekiro. Enkuba yabadde nnyingi era mucekinge ku bantu bammwe. Era enkuba eno eyatonye yakosezza maali y'abantu mu kibuga. Abantu abasinga maali yaabwe yafudde. Abantu baavu naye ate era ne maali eri mu kufa. Era kino kireeseewo olutalo olubaluseewo mu kibuga. Abantu ab'enjawulo batandise okuba nga ate beekalakaasa mpolampola. Ekiri mu kibuga bitandise mpolampola ku sayidi za Ham. Awo abantu nga beekalakaasa mpolampola nga batambula wasayidi wa Kiseka, Gaggawala n'awalala wangi nnyo. Abantu bali mu kwekalakaasa mpolampola. Naye nga tuli mu biseera bya kola, tugenda kuyingira Desemba. Abantu abali badde bakola bali mu kufiirwa. Ng'ate mbu abantu bano basasula emisolo mingi. Actually abasinga bagamba nti ekireese obuzibu enkuba okuba nga ateewera mu kibuga mbu kivudde ku mwalo oguzimbibwa ogwa Hamu era nga abamu bavuddeyo bali mu kunenya omugagga bagamba nti no omwala guno oba planning oba tebaagibala bulungi mu kuzimba omwala guno oba baali badde balina engeri gye basooka bafunayo engeri gye baziyiza amazzi gano okutuuka mu bantu. Simanyi bantu balina looni abantu simanyi guno actually guno omwaka abantu bakabye nnyo amaziga. Mukama Katonda atusaasire bannange. Mukama Katonda atusaasire wabula ekiri mu Uganda si kyangu. Musabira abantu abalina maali yaabwe mu kibuga n'abantu bambi poliisi bambi temubakuba bambi banyiivu olw'ebintu byabwe ebikoze ekyo ebyonoonese. Naye era temwerabira njagala obbajjukiza nange nina omuzannyo mujje mumpagireko ku Bat Valley Theatre okuyingira emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 ne tembo ya mitwalo 5. Muzannyo guli about fistula abakyala bafuna nnyo obuzibu nga bazaala. Kati mujje mumpagireko tickets nzirina. Muzannyo gwa next week on Friday ku Bat Valley Theatre naye nga bambi mitawaana myerere.